Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Babuzaako nze Nalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwa Mirembe Bugabasese. Gyebaliko gyonna gye mutuusaako engalo abagonvu bannaffe tubasaasira bannaffe abali South Africa winter beeyisizza obubi bannaye katubasabire embeera etereere era musobole okuteekateeka mu ddeeka. Otherwise mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwekumira ku mukutu, contributions, data finances, byonna mwebale. Olwaleero njagadde tutunuulire ensonga ya emizimu. Omanya otya ng'emizimu gikusazeeko olumbiddwa emizimu? Ye omuzimu kye ki? Kubanga tulabye bwe tuba twogera ku mpewo. Era twagamba nti bwe twogera ku mpewo kitegeeza empewo zonna eziri mu nsi tuzigattagatta ne tuziyita empewo, naye nga twalaba nga zirimu ebiti eby'enjawulo. Mu zo enkulu wano ewaffe ze tubalanga bajjajjaffe mwe muli emisambwa nga Katonda yagiri ku ntikko era ye mukama waagyo, lubaale, emizimu gyali badde wansi wa lubaale naye kigireeta okubeera waggulu wa lubaale kubanga gye gyakola lubaale mu lubereberye okumusamira okuva eri emisambwa okudda eri abantu. Kati ne gibanga okusinza nti tugyebuuzaako ku nsonga ezisinga obungi ne kigifuula second in hierarchy. Kati ne tuzzaako lubaale then abalongo amayembe. Zonna ezo tuzigatta ne tuziyita empewo. Ekyewuunyisa abamu era bazigatta zonna ne baziyita lubaale omulundi gumu. Naye nga tuzze tulaba nti lubaale wa njawulo, emizimu gya njawulo, emisambwa gya njawulo, abalongo ba njawulo n'amayembe ga njawulo. Empewo endala gye ziri nnyingi naye nga zo sigamba nti tuzikolera emikolo ffe nnyo. Zirina bantu baazo batonotono kati okugeza nga ebyokoola gyebiri, byokola gyebiri, ebigalanga gyebiri, bintu bingi mu nsi muno. Naye ffe ebyo ebiti ebitaano bye tutunuulira nga twogera ku mpewo. Kati omuntu amanya atya ng'omuzimu gumukyalidde? Ye omuzimu kye ki? Omuzimu guba mwoyo gwa muntu nga yafa. Okufa kiva mu kufuuka. Omuntu n'afuula embeera n'aba ng'abadde n'omubiri kati takyalina mubiri. Bajjajjaffe baagamba kimu nti oyo aba afudde embeera tebakyogera ne bagamba nti afudde. Kati ffe ne tulaba nga kya kitalo nnyo naye nga kibeera nti omuntu afuuse n'afuuka embeera n'aba ng'abadde n'omubiri ng'alya emmere kati takyagwina, oboolyawo n'emmere takyalya naye nga waali aba afudde bufi mbeera. Kati mu ngeri eyo omuntu bw'afa gufuuka muzimu, afuuka omuzimu. Characteristics z'omuzimu: tegulya mmere, no. Omuzimu tegwesembereza kiyitibwa mmere era tegwagalira ddala kiyitibwa mmere. Omuzimu guba n'ebizibu ebisera okugutambulirako, okugeza bwe baba tebaagwabiza lumbe gutambula nnyo n'obulwadde obwo oba bwagujja ku nsi. Bwe baba baayabya olumbe naye nga tebaatuukiriza mikolo era gutambula n'ebyo ebimbembe ebyagulumanga. Abo bantu b'osanga nga buli ssaawa bwe ziwera bwe ziti aba alina ekifuba ekitategeerekeka. Akolola ekifuba nga kiraga nti kikulu kya dda, ate bw'ogirawo oti omuwa eddagala ate nga kyagenze dda. Ogwo guba muzimu ng'oluusi oba oli ayinza okuba yafa TB naye nga munnaye tebamwabyako olumbe kumuggyako bimbe ebyo byamutta. Bw'atyo buli lw'atambula obwo obulwadde atambula nabwo. Obwo tugezezza ku bulwadde obwangungu naye Zimu gitambula n'ebirwadde byagyo ssebo.
nga gujja ne gukiika eri omuntu nga taasulewo taakeese yali ku mimwa ne gwabuka n'atereera. Gamba ye omuntu eyabadde omuyeggulo asituse n'atambula n'okutambula nga guli gwadde muzimu. Owulidde kati omanya otya nti guno muzimu gwe gwakyadde gye ndi? Omuzimu bwe gukyala gy'oli otandika okwesisiwalasiwala ebitategeerekeka. Omuntu ne yeesisiwalasiwala n'abeera awo nga teyeetegeera. Omuzimu nga gukyadde mu maka go, omuntu atandika okwebajjagalabajjagala ebitategeerekeka. Ne weebajjagala ebyo ebyebajjagala ebinene eby'empewo nga byakumukumu n'owulira nga naawe okooye, ogwo guba muzimu. Banaye abatana kusubscribinga mukikoonekaawo ekigambo subscribe, koona nakadde ako osobole okuba nga munnange owagira emirimu gy'emikutu, ekigaali kye kitunde waggulu nakyo kikwateko okulaga nti osiima byonna ebikolebwa. Kakati omuntu akyalidde omuzimu afuna okutyemuukirirwa emmeeme. Neebanga emutyemuukirira ne waba tewaliiwo kitiisa. Mu biseera nga omuzimu gukusazeeko osobola okufuna okwekangakanga nga weekanga ebisiikirize by'abantu, oluusi ne bisala biti ne bisala biti, noweekanga ng'alabye omuntu ng'ate oluusi tomulabye. Ebisiikirizesiikirize ebyo. Obutaagala kulya loss of appetite kitambulira nnyo mu mizimu nga gikiise, gyo engeri gye kitalya mmere. Naawe bwe gikiika gy'oli oyinza okwesanga nga ebyokulya byo bambi bigaanye. Kale mu kaseera ng'ako omulubaale bamukubiriza okulya ku mmere enjokye n'okuwuuta kati k'akabaala ako nga kalimu akavawala. Tugambye nti emizimu nga gikyadde gusobola okujja n'obulwadde obwagujja mu nsi ne bukuteekako. Obulwadde ng'obwo bwe bulwadde bw'ogenda mu ddwaliro, katugeze owulira omusujja naye nga bo ab'omu ddwaliro tebagulaba, ne baggyayo ebyuma byonna ne bakebera naye nga tebabulaba. Owulidde? Kale mu ngeri ng'eyo omanya nti omuzimu gukukyalidde n'olaba bw'osobola okwetaasa. Abantu abamu omuzimu nga gukukyalidde osobola okusooka n'onyookeza ku mwetango ng'ogwo n'omanya nti nga tekampadde binyeebwa. Tunyookeza omwetango n'ogulaamiriza nti bwe guba mubi ogwetangiridde era ogusindise guddeyo gye guvudde. Bwe guba mulungi gujje n'obulungi bwonna bwe gwayitanga nagwo. Mu mbeera eyo tuteekawo akattamukaga mu kabbo n'ekita ky'omwenge mu kalekwawo ne tusaba bwe tuba tumaze okukakasa nti yoyo waffe ddala, ne tusaba aleete ebirungi byonna byazze nabyo era atusaasire atuyambeko ne byasanzeewo nga tebitambula bulungi. Mu ngeri eno omuzimu gwa gwali mugagga nga gwe gukukyalidde era akaseera kabeera ka byanfuna kutereera. Bwe guba gwali mwavu akaseera kaba ka bwavu buzibu okusinziira ku mbeera yaagwo. Bwe guba gwali mulezi gw'abaana era ojja kukyaza abaana bayitirivu ewaka, weewuunye nga n'abaali tebakyama wo bonna bakoze eki? Bazze. Kale gwo gutambula n'embeera zaagwo ate gutambulira mu budde bwagwo otuuka n'ogumanyiira n'omanya nti buli mwezi bwe guti gujja. Bwe guba gwalina ejjembe katugeze erya nnamuzinda gujjirako enjuki, n'ogabula n'osaba
Kale mu mbeera ng'eyo okwekuuma mu mirembe nga muli n'omuzimu ogwo gukyadde waka, ayinza okuba yali jjajjaawo omusajja, oba weewala nnyo okulya emmere ekyeggulo ekyo mukyewala naddala gwe atambulirako omuzimu ogwo, oba tolya kyaggulo. Bw'oba olidde olya ku byokye. Kisekuzo kisinziira naye ng'ebiseera ebisinga omuntu aba talina appetite era ava mu mbeera weesanga nga naye oba omugenda kitono. N'emmere yennyini enfumbe ne bw'oba ogiridde ate era olyako katono so si kulya kupiiya kubanga kino kikuleetera okubeera uncomfortable ate ne gukiisa bubi. Kale kansubire nti mutegedde musobola okwidentifyinga ng'omuzimu gukyadde waka. Bw'aba yali muyombi ojja kunotisinga nga buli lwakyala ewaka awo maama w'abaana afuuka muyombi n'ayomba n'ebitasaana n'abiyombera. Bw'aba yali wa ntondo era olabira awo ng'omuntu afuuse wa ntondo ng'ate bulijjo si bw'abadde. Kale bw'olaba munno ng'alina bye yeekolaakola mubuuze omuzimu gwakyadde, omuzimu gwakiise. Guyinza okuba gwakiise nga gwe tonnamanya buki bumanya nti gwazze naye gw'olabira awo ng'olaba munnange akyuse mu mbeera, bulijjo si mukambwe bw'atyo. Taata w'abaana n'atuula mu ntebe omwo okumala eddakiika ezo zonna. Ateeka waliwo gwe ng'ofuna kabboko ng'oteekamu emmwanyi, ng'ofuna n'akaleku ng'oteekamu otwenge, ng'oteekawo wali wansi awo ng'obaaniriza ng'ogamba ensanyusa okubalaba, saba mujje n'emirembe mujje n'essanyu. Bwe mutuukidde nga mu maka muno tulinamu ebizibu byakuba nti abaana baddayo ku masomero naye ssente zikyabuze, kale tusaba mututemera empenda bakama baffe, musumulule taata w'abaana afune ku jjamba, abaana baddeyo ku ssomero. Mpozi n'ekizibu ekirala, muwala wammwe gundi yalimu okuzaala, ali lubuto lwaweza dda emyezi 9 naye lumulemedde. Kwegamba ng'onyonyola ebizibu bye muyina, nze mbadde mbagereza bugereza bw'osobola okwogera. Ng'oteekawo ekita ky'omwenge ekyo, ng'oyiwako wabweru ku mulyango erudda n'erudda, ng'ofuuwako ne mu bbanga ng'ogamba nti mbagabudde mwenna embuyaga. Ekita ky'omwenge kino munyweko wano bakama bange, munnwanirire ne ku mulimu eyo muyitireyoko si birungi. Owulidde ennaku nga 3-4 ze bamalawo olinza okulaba ng'embeera ekoze eki. Ezze mu nteeko twayoganye tugamba nti empewo zijja gye tuli naye zijja mpalo, tezijja lumu nti ziizino zonna. Kiseera kituuka ng'okoze obulubaale bwo n'obutereeza bulungi n'obutaanya, zitandika okujja gy'oli mu mpalo era ng'osobola okumanya nti kati balangira be baliwo, n'omanya nti kati baana be baliwo, n'omanya nti kati bannakazadde be baliwo. Kweggamba nga mu buli ngeri okumanya kukujjudde era ebintu obitegeera buki bulungi. Kale nze nja kubasomesa omanya otya nti mpewo bweti yeeriwo era bw'omanya nti yeeriwo okola otya. Tujja kweyongera okumanya bwe giba misamba nga gye gyakiise omanya otya, bw'aba lubaale omanya otya, bwe baba abaana otegeera otya era okola otya mu mbeera ng'eyo. Nsuubira mbabuulidde bwe tukola ng'omuzimu gukiise. Bwe tulaba embeera awaka nti ya muzimu weeguli, abaana bonna appetite efudde tebaagala kulya mmere bw'ogifumba bwe bagikulekera awo. Sooka ofumbeyo akati k'akabaala okafumbiremu akava wala, mwenna awaka munywe. Teekamu akazigo. Bwe mumala okunywa funa omwetango gwo ng'oguwotosezaako, teeka amanda ku lujjo, nyookeza, olaamirize ogambe nti bw'oba ng'oli mulungi ng'era oli waffe twagala kukumanya, ate bw'oba toli waffe twagala otuviire kubanga ffe tukwetangiridde. Ng'onyookeza mu nnyumba akeetanga ako. Obubonero bwe busigala nga bulabika nga bulaga nti teyagenze, ng'olwo olyoka oleeta ekita ky'omwenge kino ekibeera mu kaleku. Osobola okkituuza mu kabbo oba ku nkata, n'akabbo nga kalimu emmwanyi
ng'obaaniriza era ng'obanyonnyola embeera nga bw'eyimiridde waka. Naki ky'olowooza kye wandyagadde bakukolera ebbanga lye banaamalawo. Ayinza okuba ssezaala we yeeyaze, munnyonnyole nti balamu bo bakuyisa bubi. Mugambe gamba ku bawala baabo bonna baano bamalya gaabwe baanobera wange, naye ate ne bajja ewange ne banzimbako akayumba ne banfuukira ekirala. Baagaabwe bagalemye, baagaanaawo ate bakulemese. Owulidde? Tokkiriza wamma. Bwe baba balemereddwa babeere n'okulemererwa kwabwe bakutwala eri ewaabwe, so si kujja naawe bakulemese. Mu ngeri eyo ng'oyogera n'abakulu ng'obannyonnyola nga bamanya omwana waffe ali mu kunyigirizibwa. Ono atuwadde enkukya ky'omwenge? Omwana atuwadde otwenge? Ono atutegeera. Kati katusooke tulabe bano ate abamutawaanya. Nga bakulongooseza embeera ng'ekyukamu. Ng'ogamba, kale mazima jjajja oyo bwe yajja wano yaleka ntereereza ekintu bwe kiti. Yaleka ntereereza omumwa gwa neiba. Neiba nga yali antaddeko omumwa buli kimu. Ffenna tulina abaana naye bwe basanga nga waliwo omwana waayonoonye awoza kimu wange yayonoonye, ssebo wuwe tayonoona, yeesonseka akatambaala. Kwegamba byonna ebyo obitereeza obisabiraawo. Baagala nnyo bannange mwewala emizimu okuginyiiza ate ne gibafuukira ttembere nga mugisobyasobya. Wakitegedde nti ssezaalawo yakyadde ate oyagala kisekuzo. Oyagala kusekulira mu nnyumba. Sinakindi oluusi omusika yali mutabani. Kwegamba mwenna muli awo mujjudde obuko. Kaakati ate mwagala kusekula n'okusekula mu maaso ge. Muwulidde? Kati wakwatamu ng'ate ogamba empewo mbi. Tuyige okukuuma amateeka, twewale okuvuma bannaffe nga teffe tukulembera mu kumenya amateeka. Kansube nti mubitegedde bulungi bassebo ne bannyabo. Ate katudde olundi tulabe abalangira bwe bakyala kiba kitya. Ssambwa bwe gikyala kikola kitya. Abaana abalongo bwe baba bakyadde kiba kitya. Kubanga ate ekyo kiba kisuufu ng'abalongo bakyadde balimu okubamala, mulina okumala abalongo, kisekuzo libatteeka, tujja kulaba abalongo. Kale akuume atakuumira mpeera weewaawo.